Kino kye kifo ku luguudo lwa Mukwano e Namuwongo mu Kampala awabadde akabenje akafiiriddemu owa boodabooda. Kigambibwa nti n'abadde asaliikiriza okwewala poliisi y'ebidduka okumukwata olw'ebisaanyizo ng'eno gy'agwiridde mu mmotoka ya kasasiro eya KCCA emutomedde n'emuttirawo. Kati bwe yaze n'eri nga emazeeyo sipiidi n'ekuwa omupiira gw'omu maaso n'abuuka n'agwayo nekumukuba wano n'ogwemabega omupiira kumukuba n'azirikirawo. Teyayogedde teyakoze ekintu kimu kyonna kale teyayogedde n'afiirawo. Oluvannyuma ababoodabooda bagenze ku poliisi y'oku nkulungo ya Airtel House okwemulugunya ku mmotoka etomedde omuntu waabwe. Kyokka bwe batuuseeyo kwe kusanga boodabooda endala ezibadde ziboyeddwa nga zitikiddwa ku mmotoka ya breakdown ekibajje mu mbeera ne batandika okwekalakaasa. Abo batukwata bakasisira bava mu bboda batukwata kati ababoda afudde tugenda kola tutya okulemerera era bali basugenda mulizagende ningo mukwata musura mmoloko mutta obulamu bw'omuntu bugula ssente uganda wakiki. Ono Tiyagasi alamudde nga poliisi egezaako okugumbulula abagoba ba boodabooda bano. Gye biggweeredde nga abagoba ba boodabooda babiri bakwatiddwa. Bazze ne balaga obutali mativu naye nga bagezaako okuggala enguudo nga kwotadde n'okulumya abasirikale baffe ababadde ku bitaala wali ebya Jinja Road. Embeera neewaliriza poliisi okozesa eryanja erisaanidde okubagumbulula era babiri ku bo bakwatiddwa. Kyokka ababoodabooda bagamba nti poliisi y'ebidduka n'abasirikale ba KCCA bayitirizza okubatuntuza ng'era guno si gwe mulundi ogusoose ng'omuvuzi wa boodabooda attibwa mu bikwekweto bino. Jonna badde wali watiseka omusirikale n'agoba wa booda okukakana nga bakalabudde emmotoka y'omusajja otegeera yaggweredde wala. Abasajja batugoba nnyo nanga kawakiriko mbe batukwata bakuyimiriza bakugoba bugobi bakusuula mu motoka batuleeta na accident. Gavumenti tusaba mutuyambe mwatukuto ekuwa mulutaddeko ba KCC mulutaddeko traffic basirikale bonna banoonya kyakulya. N'ensimbi za pamiti ezibasabibwa nazo bagamba nti tebalina we bazijja nga kyekiseera gavumenti erowooze ku ky'okuzikendeezaako. Atisi bantadde ku mitwalo oba 2 oba 15 kuba naffe tuzeetaaga. Eweeyo looni eya driving permit At least oba 5 buli mwezi abaana bakole. Uganda eyagala kulaakulana ate lwaki bagisiraanya? Poliisi etubuulidde nti yakunoonyereza kabenje akaguddewo. Akabenje kali mu kunoonyerezebwako abalina ensonga yonna gye beemulugunyaako nabo bayinza ogireeta ne tuginoonyerezaako okumanya akabenje kavudde ku ki nga kwotadde okweyambisa kamera enkesi. Omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu ggwanika e Mulago.